Katundu kaffe kakubiri nyongera kwaniriza programu eno oba togirabye ogenda ku YouTube notekamu omuntu w'abantu erinnya lye n'omanya bingi ate weewaawo ojja kuyigamu mukwano tetuzireeta nti tubasasamaze naye nga oyigamu tulina omubaka omukyala ow'essembabule wetuwumuliddemu nga oli mu kunnyumiza abantu we bajja ne bakusaba ne mugenda mu kusaba kati mu kusaba Yesu yagamba ki? Tokiteeka nnyo ku Yesu yagamba ki simanyi kwogeza Yesu omanyi nali neesimbawokko nali nakava ku ssomero ya 2000 neesimbawokko mu kifo kyekimu kyennyini era Ssembabule district ng'omubaka omukyala wa Ssembabule district. At that time era wali mulokole? Nedda saali muwala mulokole nga naakafumbirwa era bwe ntyo tombuuza biki ebyabeerawo ebibeera mu bululu ebyabeerawo abantu ne bayisibwa bubi nnyo 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 mu kalulu ako bakubba okyogedde ng'era akimanyi bwati ne bagamba nze siridda mu bululu obulamu bwange bwonna ndibakolera buli kye muli bamwagala mu family yammwe tewaliyo politician. I know muzimu gwa kidoto politics if I'm to defend it right buweereza ate bulungi bukulembeze ne mu Bible mwe buli Katonda yateekangawo ne bakabaka ne bannabbi ne bakisibwa kanisa naye bwansi ne buweereza nga bw'olaba tugenda mu malwaliro nga kakati bakyaba n'atuteekera amateeka bwe tutabyenyigiremu Katonda ateekawo abaweereza be not necessarily nze lwakuba ndi musumba kati abantu ne mbagamba sikyasobola era mwami wange nga bwe mulabyawo ye yakuliramu meetings and meetings for 1.5 years mere kiriza wesimbewo ekyonna kye tunaakola tujja kisobola okutuusa mu parliament gye tukwagala nali njagala nnyo nzo okukolera abantu naye simanyi ntalo simanyi mpaka simanyi kusika muguwa for what kubanga ensi erimu emirimu mingi there are so many pastures in this world ate nkugambye nze nkola emirimu sirina musumba kyokka no I'm a director for local and probably regional organizations n'olwekyo nempulira nga saagala naye abantu mbeebaza bannassembabule mbeebaza kubanga mwayimirira ku kigambo kyammwe ne bagamba mmere twagala obuweereza bwo kubanga emyaka era gyonna nze mbeera mu bantu nkolera mu bantu naye nkola bitali politics simanyi nze Robina baana bameka be naakasomesa obulamu bwange bwonna n'okuva ewammwe Rakaye ogambye wa mwami wo wateekwa okubayo bannarakayi nze be nali nsomeseza ne mbaweerera nga bantu babuvunaanyizibwa mu ggwanga lino ku ssente zange kubanga gambye nali mwami wa Gombolola nali Gombolola chief nga batuyita omwami ow'egombolola naye Katonda najja nga ngattako mpolampola abantu n'obuweereza so politics obuuziza it's a dirty game yes nze sijja kutwala paati enkyafu Katonda ajja kumbeera kye namusaba kyekyo okuweerezaako ebyo byokka ebimuweesa ekitiibwa. That is my greatest vision and mission in being a member of parliament. Mukamyufu kamwe akali Ssembabule bwe bumuno kuwatuka ku bunkenke akamyufu nga naye akamyufu nga mulinga batali na bakalemu buli omu asikeeno kati gwe omuddu wa Katonda wakayita muti munange nakayita mwera olw'ekisa kya Katonda era kaali kazibu nga bwe mwakalaba netumaliriza nga mpangudde n'ebitundu 72.9%. naye nga sewaliyo omuntu anaga nti mmere yanvumira mu kalulu ako nedda bo ate be baavumanze bwe baafuna omukisa ogunvuma Katonda n'alaba ekisa ekyabeeranga ku bulamu bwange n'empangula kati wabasonyiwa nnyo nabasonyiwa mwehagingako singa si covid I would have even given n'omu muweererera n'omwana mu baana b'endabirira mulimu omwana w'omu ku bantu abo. That's me and I'm okay with them because najja ne mbagamba nze kuweereza abantu basiimye nzije mbaweereza omanyi abantu bamanyi kye baagala
it's always good to pay to make your way ngoyagala oyitewo naye ate n'abantu balina kye baagala. Kweganze nebaza nnyo bannasembabule nti ku budde buno baalabira ddala nga nze mubaka we bayagala mu kifo ekyo. Bakyogeza buvumu era ne bakituukiriza. Katuddeko mu secondary wasomera mu single school ebizibu by'abaana abawala bye bayitamu wabyekkaanya bulungi. Obutuufu ebyo saabiraba bulungi. Essomero gambye lyali lya ddiini ebyo ate gambye era nakuliranga by'eddiini kati paati eyo saagiraba bulungi. Wabula mmanyi nti omwana omuwala atawaana okuva ewaka paka ne ku ssomero. Oluusi nga n'ebikola in periods simanyi nawe mukyogera bulungi okukisabika mu nsonga ez'ekikyala ng'oluusi bibula tolina byakulya kagoye olina kamu ffe kyatuyamba ng'ogenze mu class oluusi era bawala banno abawala bonna all over the world ebizibu by'abakyala ffenna bifaanagana n'abawala bonna gye bava ne benkana oba wa mugagga oba wa mwavu nze ndaba byonna ebizibu byaffe bifaanagana okuggyako nti ono ayinza okuba n'ebikola ng'ono talina bikola ate era nze obulamu bwe nasinga okusanga nga bwe businga ffe abaana beggambye ababa bava mu famire nga n'ebigenda okukola mu mwezi ogwo tobirina kale tutetenkanya nnyo nga bw'okitegeera era tuba bakyala b'amaanyi kubanga ebikola biba tebiriiwo naye ng'ate olina okubiyiiya n'olwekyo be bawala abo beggamba e Kampala be muyita abanakyalo bafala bava eno wansi ng'embeera nzibu nga n'ebikola tebimala kati bw'akula tekyewuunyisa bw'avaamu omukazi ow'amaanyi. Njagala tutunulire ku mwana ow'obuwala oyo gwe tuli mu kwogerako abazadde b'ennaku zino tumubuulirire tutya kubanga ebitusoomooza era nga bw'ogambye bye bimu. Abantu baagala okukozesa omukisa gwabwe olw'okuba oli munnakyalo oluusi akujje mu ssomero baana bangi bafunye embuto abalala bazibagisizaamu abalala babafunyisizza obulwadde. Omuzadde yandyogedde atya n'omwana we ow'obuwala nkutunule mu maaso nkugambe ABC ne D bitegeeza Z mbike nkusindikewa. I don't know nze maama wange teyafuna mukisa gwogera nange bigambo ebyo plainly naye omwana ono katwogera ku kiriwo kati sala amagezi gonna agasoboka kuba katwogera n'omuntu atulaba ku TV kitegeeza omuntu oyo alina ne TV oba ya neighbor oba yakyaddewo naye balina ne TV ffe tetwagirina Robina nze saalabako TV paka nga ni mukyala Begumisa nga tuguze ne TV nga tulina n'abaana babiri netugula TV yaffe yasooka awe Kampala awo. So njogera n'omuzadde kati alinga maama kati golokoka yogera n'omwana wo ng'ebigambo bisabise naye yogera n'omwana wo omugambe nti bw'owezezza emyaka 12 n'ogenda mu nsonga z'ekikyala bwe weegatta n'omwami ofuna olubuto kisabike naye kimugambe. Abazungu kye batusinga they talk to their children bayogera n'abaana tebabawulirako nsonyi bakisabika n'amugamba mwana wange nkwegayiridde oli muwala mulungi ojja kufumbirwa abalenzi bonna b'oyagala owuwo gy'ali ali omu mubuulire ebigambo nga bya Bwakatonda naye mubuulire omugambe nti olunaku lwe bagenda okunyonyoogera omulenzi like omwana bba abazungu kye bakola bamugamba anybody to touch your private parts ajja kubakozeeko obuseegu era boolaba bawaaba emisango mingi kati omwana mubuulire kati ne Uganda etandise okubaga amateeka agayambako abawala obutakutigaatiga obutakunyonyoogera nnyo ng'omuntu toli naye mu nsonga ze weesiimidde ez'omukwano. So bw'oyogera naye abaana nze bembeera nabo abangi kubeera gendi musumba njogera n'abaana b'abantu bangi ate n'abange abaana bange abakulu bawezezza emyaka 18 abaana bange abakulu bombi. So oyogera n'omwana n'ategeera n'omugamba nti olina vision yakufuuka engineer olina vision yakufuuka journalist olina vision yakufuuka kino mwana wange
oyagala obeere bwoti ne bwoti ne bwoti ne bw'oba mama ataasoma mulage bano ba Robina mulage bano ba Mere b'olabye ku TV. We all grew up tunga bw'olaba ku TV n'olabako nga mukyala Museveni ng'ogamba maama alaba omukyala oyo you feel proud. Mulage kati bano ba Right Honorable Nabanja the Vice President omwana omuwala ayanguwa okwagala omuntu ow'amaanyi. So ajja kukola ensobi ng'ayagadde naye ajja kwebaza nti anti yambuulira maama yambuulira ekigambo bwe kiti. Teach your children to speak. Omuntu bw'aba akoze ekintu bwe kiti jangu ombuulire. Kyokka abazadde tulifane omanyi abazadde abamu agamba omwana sirika omwana omuwala tayogera bwatyo. Gone are the days. Katuwumule mutudde n'akatundu akookusatu. Tukyali ku mwana w'obuwala n'ensonga ez'enjawulo nga Honorable watunyumiza n'obulamu bwe tova ku Bukedde TV 1.